Asubira nti nno mukyali bulungi ddala butereevu mba nkomyewo okubeera ng'ate mbongerayo n'ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Butereevu amawulire tukyali ku ga Pastor Bujingo ne famire ye. Munnange yavuddeyo bw'atyo n'agamba nga waasonyiye abaana be era nga mu katambi k'ensoso okubeera ng'ate nkuteerako omukwano gwange. Ba social media in-laws bo beebuuza baana be balina okusonyiwa oba taata. Munnange yalina okusonyiwa oba ng'eno enjogera y'Abaganda egamba nti munnange ye omuzadde tasobya nga munnange Pastor Bujingo gy'agenda maaso n'okubeera ng'ate akola ki atuukiriza. Naye ng'ebyo byonna tubitadde ku bbali. Ye Teddy Naluswa Bujingo ekinajjukirwa nti ono ye mukyala wa Pastor Bujingo w'empeta. Butereevu ye avuddeyo era bw'atyo n'abaako obubaka bwaweereza Pastor Bujingo. Kati nno buno tabuweereza Pastor Bujingo yekka wabula abuweereza n'abakyala. Munnange be bagera ku makya ne basuulira abaana, nawe munnange ne weesuulirayo gwa nagamba nti awo omusajja kansuulidde omwana nange omwana kammuleke. Abakyala mwerabira nti munnange oyo omwana gwe aba yamuzaala n'olwekyo buba buvunaanyizibwa bwo okusingira ddala. Okusingira ddala munnange buba buvunaanyizibwa bwo yadde n'omusajja kiba kimukakatako. Ye bw'atyo abakuutidde okubeera nga munnange mufa ku baana bammwe yadde taata w'abaana aba bakusuulidde. Butereevu bwegenda mu maaso n'okubeera ng'ate olabirira abaana bugenda kuba nkulekerako akatambi ke owulirize ate munnange obubaka bw'atyo bwaweereza Pastor Bujingo ne bakyala banne abalala. Wabula ng'ate still era wakyaliwo ebikyagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate bikubaganyizibwako ebirowoozo ku mukutu naddala ogwa Facebook saakaate ne TikTok ng'abantu beebuuza nti ku myaka gino gyonna omusanvu kiki ate ekyaleetedde Pastor Bujingo okubeera ng'ate avaayo n'agamba mbu asonyiye abaana be. Kati nno obutambi bungi nnyo bukyagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate buyitiŋŋana nga n'akasingira ddala okubeera ng'ate katambula ke kano akabaddewo of recent muwala wa Pastor Bujingo ayitibwa Doreen Bujingo. Bw'atyo munnange we yatikkiddwa. Kati nno munaye mu kutikkibwa mwana muwala oyo yakoleddwako interview ez'enjawulo wabula ng'ebigambo by'ayogera mu butuufu ne woba muzadde ki bikukwata ku mutima era nga bagamba mbu kino kyekyasinze ddala okubeera nga tekisindikiriza Pastor Bujingo n'okubeera nga yavuddeyo bw'atyo ne yeekuba mu mutima nga ye omuzadde. Butereevu kyemmanyi ebimu ku ebyo mwabiwuliddeko naye ng'ebimu ku ebyo omwana muwala ono byayogera mwe mwali okubeera nga munnange yandyetaaze enkolagana n'eddamu n'ebeerawo wakati waabwe ne taata waabwe. Ngenda kuba nkulekerako ka clip katono nnyo nnyini ddala obeere ng'ate owulirako ebimu ku ebyo omwana ono bambi bye yayogera ku lunaku lwe olwa graduation. Bw'atyo ng'akowoola taata we yonna gy'ali bambi baddemu batuule wansi bagende maaso n'okubeera ng'ate bakolagana. Kati nno munaye kigambibwa nti ebyo byebimu ku byaleetedde Pastor Bujingo okubeera ng'ate yeekuba mu mutima. Bw'atyo n'asalawo bambi addemu asimbize abaana be. Ngenda kuba nkulekerako akatambi kano ogende maaso n'okubeera ng'ate okekanya wabula nga ye Pastor Bujingo akyakoowolerera ddala abaana be, akyabakoowolerera ddala mu Luzungu ne mu Luganda era butereevu kano akatambi ke yakoze ku luno munnange kabadde mu lulimi Luzungu. Ngenda kuba nako nkakulekerako ogende maaso n'okubeera ng'ate okekanya. Kati nno ba social media in-laws nga tubamanyi n'effujjo lyabwe bo bakyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga kino bakikumamu omuliro era ekibuuzo ekyebuzibwa kiri nti bino byonna birekawa Susan Makula. Abaffe basoose byogerako nga tannaba kuvaayo kugenda mu maaso nakubeera ng'alangirira oba kati nno nze ku lwange nsuubira nti teri kintu Pastor Bujingo kyasobola kukola nga butereevu tebasoose kyogerako na Susan Bujingo. So mwenna mwenna abeebuuza nti ate munnange Pastor Susan Makula agenda kunoba biki mbannange olwo lugambo lugenda mu maaso n'okubeera ng'ate lutambula naye nga Pastor Bujingo ne Susan Makula tebannayawukana bakyali bonna just yavuddeyo bw'atyo n'asonyiwa abaana be era ye ng'alaga mwetegefu okuddamu okubaaniriza ng'omuzadde saakaate n'okubawa omukisa nateera. Goodbye for now tose tukagenda kuba ate nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala. Ne muzeeyi we era kati be basobola obyanukula kuba kati nze simanyi bo be basobola obyanukula naye nze buli success yonna ejja ngisanyukira ne nebaza Mukama. Ekintu ekisooka mukyala munnange abo abaana bogamba nti abaana ba musajja nze bw'aba bansuulidde nange kambasuule musaayi gwe wabeera nabo emyezi 9 9 months nga mwana oyo akuli mu lubuto mwana wo bw'aba aganye omuweerera gwekola omuweerere ng'okolagana ne taata mutula ku mmeeza y'emu. Like it would be the normal thing to do because like tabakyali busungu ebyabaawo there is no family that is perfect. My daughters knows where to find me. I'll be the happiest if I see any of them tomorrow or tonight.
I repeat, my daughters knows where to find me. I have never blocked anyone's phone. They are free to call, to send a message. For the last 7 years, we've not chatted. We've not talked to each other. No message, no what. But as for me, the door is open. And I want to release the blessings as a father, the blessings of my Father in heaven, the Son and the Holy Spirit, and the blessings of I as their parent. I pray that they live a good life, a life that was predestined to Doreen, to Winnie, to Jennifer, and to Isaac. Njagala vano nga ekintu kikutadde mu ngeri nawe gy'otategedde. Kugambye nabuulira omuntu mu kubatiza n'asonyiwa omwana we amutadde mu kkooti, amufulumya mu nnyumba, omusango gukyaliyo, tamanyi gugwa gutya, nga yeesabira essaala ey'okufa naye ng'amaze kweyambula mwana. Yamugamba mu blessing ebisigale tuwe Katonda. Mukama n'aŋŋamba ate ggwe. You know when you are pointing like this, the rest of the fingers are pointing at you. Nziramu okwogera wano waliwo abantu be barwepinga, be banyaga, Mario bagikomya, bakukomya, bakuzayo ku negative sina ku zero. Ekisibo kino okubeera very effective come Monday, the next 7 days. Na buli kituzitoweredde kituveeko, amabanja gaveewo, endwadde ziwone, tuveewo twalemedde. Let go. Sonyiwa. Njagala tutwale eddakiika nga 7 nga za kusonyiwa. Amaziga gawandika abidde emyaka emingi, ate obutasonyiwa bukutwala mu geyeena. Tulisemberedde ebiseera by'enkomerero. We are very, very near to the end times. Everything that happens is just an announcement that the Lord is about to come back. We don't want to miss the eternal life because of anyone, no matter what it is. Okkirizibwa okukaaba, okkirizibwa okuwona, obulumi bukuveeko, naye nkwegayiridde bwe kibanga kisoboka. Ali ku Soloti TV, ali ku Soloti FM, ali wano ku ttaka lya Kane, tokyongezayo kusuuka lwaleero. Kawansi yimusa emikono oba oyimiridde, yogera ne Katonda. Noonya bonna obasonyiwe, sonyiwa abo abatasonyiika, sonyiwa. If Jesus had not set a pace of forgiveness, if he had not forgiven those who crucified him, I believe he wouldn't have resurrected. But because he forgave them, he managed to resurrect with his body. Jesus did not sin, neither did not hold a grudge to anybody. He forgave them all. Embala ya Yesu eyingire mu bulamu bwaffe. I love you, Lord, for your mercy never fails. And if is anybody's here, you can walk to that person and say sorry, if you don't mind. Twala akaseera nga kakwenenya naawe asigaddeeyo.
wenenya ate nga bw'osonyiwa, wenenya ate nga bw'osonyiwa, wenenya ate nga bw'osonyiwa, wenenye ate nga bw'osonyiwa. What a day that we are waiting for, to see my daughters at this pulpit one day.